So story ya Hossana Joy bulambo ojana bwe butwe bubadde ebanga lyonna si leero lukka sijjo lukka naye bw'obanga obadde ogobera Hossana naddala bamugoberera ku Facebook bw'ataba mulwadde beera accident wetabeera accident baba bamulongoseza sometimes ebintu bino bibeera ebingi ne bwe kibeera kya mazima otuuka ekiseera nga tokyakikakasa so story y'obutwa si gwe gusoose ng'agiwa naye ekibuuzo kiri nti bw'otegeera nti omuntu agenda kuwa obutwa ogwo omusango guba munene ng'oggyeko eky'obuntu ekyokuba nti oli mulokole naki bw'oba ng'omutegedde nti omuntu agenda kuwa obutwa nga si gwe gusoose akikoze ogusooka akikoze ogwokubiri ndowooza wandibadde nga ogenda ku poliisi nze story ya Hossana sinagikakasa ey'obutwa simanyi oba yeetaaga kuyambibwa okwogerako naye twalina story wano oba ozijjukiriza accident ezaaliwo gye buvuddeko eyalimu Simon Mirembe eyalimu ne muganda waffe Julie Debula era story eyo yemu yatambula bali abalala baawona Julie Debula n'abeera waawo bwatyo twebaza Katonda Julie Debula atuuka n'akula naye n'akivaamu ekyo so nze ndowooza saagala kugamba nti obutwa tebuliiyo oba tebaamuwa butwa but kiyitiridde saagala kiyita stunt saagala kikonfaminga nti stunt but simanyi erinnya lyensobola okiwa cause Hossana Joy abadde nnyo ayagala nnyo sympathy kiyitirira oluusi bwe kibeera ekingi kisukka sympathy leero ogudda ku accident enkya bannange tumusabire tumusiibire ndowooza answer ntuufu Hossana Joy asobola okuba nga agirina but me I think nga bwe nkugambye nti bw'ogoberera Hossana Joy tasobola kuteekayo posts nnya nga temuliimu eyagala ey'ekibi like ebibi oba ekizibu ekimutuuseeko so ndowooza ayagala nnyo sympathy ayinza okuba nga assistant but ayagala nnyo okubeerawo nga bamusaasira kyendowooza nti si kirungi nnyo naddala nga tukola gospel music sooka si gwe gusoose nga bwe nkugambye ng'ayogera ku balokole era ng'agamba nti baamuweera obutwa mu kanisa n'atuuka ekisaana n'agamba y'ensonga lwaki takyagenda ku performinga mu makanisa ne neebuuza opafomingira wa and on that very day of course yatera post yataginga ebifaananyi bya omukolo gumu gwe yabaddeko era nago gwa bulokole e Masaka nga nago gwa balokole so me I think Hossana Joy just yekube mu mutima amanye nti wano abantu ba appreciatinga music ne botakola stunts ezo by the way kyengamba abalokole tetwetaga stunts kola music omulungi tulabye abantu abatuuse gyonna gye batuuse without doing stunts and okwagala sympathy I think Hossana Joy kole music ayongera kole music Ebeneza amukoze kati wa myaka gijo giringa 5-6 ayongereko music omulala asigale nga atambula talina kyasobola kola essaawa zino okuggyako kati bikolwa bye byagenda okuddamu okulaba bigenda okwerabiza abantu kozi bannayuganda kyetwemanyiiko twerabira mangu so addemu atandika okukola ebirungi bigenda kutwerabiza biri ebibi byonna byabadde akola ne bw'oba oyita ku kkubo just buyiseeyo n'osoma ekigambo Ebeneza ekikugira mu bwongo obwo Hossana Joy omanyi mugenda ne mukubazine amazima matuufu ye bwe bityo ebyabadde bigenze era nga mukuluka ku luniwe Jovan na buli kati akyatankana muka katono olw'ensonga nze oba mbadde nteesa bwe nti bambi yavuddeyo ne yeetonda n'agamba kali ka statement akatono ke yakozesa kagamba mulokole gwe ofunira wa mu kufa kwange n'agamba nedda bannange mu nsonyiwa kayimba kali mu limba lwa Joy Tendo kali akatewali mbeera n'agamba naye mu nsonyiwe nabadde zitegeeza nti abalokole mwenna ng'ekkanisa n'awa apology ye mu bulungi era tukkiriza Katonda nti mwamusonyiye abadde bakifunyemu obutakanya mpozi n'ekirala kye mbadde nteesa omuntu yenna ali mu handlinga social platforms Hossana Joy mbadde nsaba okuddamu abantu kulekeraawo for now kulekeraawo oba omuntu ayogedde kiku because it was a statement from a team mbadde nsaba temuddamu kuddamu muntu yenna for now kubanga enkima gyekoma ennyo okwambuka omuti gyekoma okukunama oyinza okukomekereza nga weekubye triple J ate okukomekereza ng'ofiiriddwa ekintu kinene nnyo ky'ozimbidde ebbanga